Kwoli tubaniriza ku press conference ya Fesose eno eguddewo press conference zaffe tujja kukola bbiri eno yesose tujja kukolayo n'endala nga tuli kumpi kutandika show nga tuli kumpi kutuuka ku show yaffe soyi the last episode eno yegenda okuggalawo kyebayita soyi Maulana Andre twire ebintu bingi ebyokuwa bannayuganda so soyi twakitandika 2019 tukiggala 2024 ate tubeeko ebipya ebirala byetukola ki byetubaleetera tuli ba mukisa nti olunaku lugenda bbalwa Idi lunaku lwa kusanyuka lunaku lwa kweyagala n'abaagala n'abaffe leeta omukyalawo tugenda kuba ku theatre La Bonita okuyingira $5,000 VIP $10,000 tebo yakakadde tugenda kuwerekerwa kuba artist bonna abasinga okuyimba Uganda abayimba obulungi ba vocalist especially ba vocalist artist nga Ogatta Bugasi ngaba artist ba Nimrod ngaba artist ba Nimrod abo tetugenda kuba nabo naye ngaba artist bangi bagenda tuwerekerako Eddie Kenzo Hajauna Mubiru David Lutalo King Saha Bettina Namukasa Flash Love bangi comedy store yonna ejja kutuwerekera kugamba ba artist bonna bagenda kubaayo so basabye banyamba kowola okubeerawo ku theatre La Bonita okuyingira $5,000 ne 10 bw'otakeera ojja kusanga obutebe buweddewo kuba just ba ex ba Maulana bokka wansi bamazeewo so kati twasigaza ndowooza waggulu n'olw'ensonga eyo mbakoowola twebaza ba sponsors baffe big up on yourself success moto kambaweeko ne muganda wange omusajja emmekete ababuuzeeko Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Buli omu bikiibwa bye byonna tuli basanyufu nnyo nga Maulana Andre olw'okutuwagiranga ebbanga lyonna twebaza omutonzi w'ebitonde byonna ng'okutuwa amaanyi n'obusobozi n'obuvumu okuba nti tukola ebibasanyusa oba ebibanyumira weewaawo tutambudde nammwe embeera yonna era tusaba mujje ku Idi al-Adha mwezi ojja kuba 17 omwezi guno ogujja mutuwagire nga Maulana Andre tugenda kubeera ku La Bonita nga bagambye $5,000 okuyingira naye oli wa ddembe okuyingira n'onyumirwa n'oganza nsasudde 6 oba 7 abantu babikola ne 10 ba VIP ababedi 10 gye gy'abampuuga so mujje mutuwagire twebaza nnyo sponsors baffe ne botayogeddeeko tulina Faizo kandi tugenda okukolagana nabo ba artist ba DJ Nimrod we bali na akabuzo kenina kagenda eri Skype mutwala abantu ebweru ensi endala z'abakolaki waliwo ensi nga Peru, Uruguay, Kazakhstan bagendayo yonna kale abaagala okutambula mukozese Skype ayagala emmotoka etapipira emmoroka etanywa nnyo mafuta emmoroka etali mukakubagana jangu ku Success Motors n'ekiramu lwedde okiwulira Success Motors so tubebaza omutima omulungi aba Success Motors okutwagala nga Maulana Andre nesuubira nti ekintu ekirungi era kigwibaako ekintu ekirungi so byebyo ebyange ne bannaffe okuba nti bakomyewo okuba nti badda mu nsiike y'ekisaawe bamaze benyudde bakyali muwulidde benyudde bakakasizza nti ensi si muniino ensi yakola Mungu aba yakuteeka eno osiriwale so todda eri kwegeziwaza jangu tubeere eno muganda wange toddamu kukuba ku nsi kifuba sirina nnyo naye nga naye ntwala omukisa okwebaza Mighty Family big up on yourself mwebale kutubeererawo baganda bange abo basooka ne beekyanga batya ate batuddukako naye no calling yaabwe balina kubeera eno si bwe kiri Nimrod walina bizinesi ez'okukola kafuka abatumidde omubiri gwe si gwawa DJ naye oli eno so kafuko akutumidde nange mulamesiza mwebale nnyo Abasanyuka TV NBS thank you so much Galaxy FM thank you so much so anga ewali ennyumba ey'ebbeeyi n'ogiramuza nabo ne bwekaana bwa etafuna ssente nga situmanyi otegedde so
ebirooto byonna bugimu tukikola success moto buli kimu esobola okukikola bagambye emmotoka basobola ozipangisa basobola okukuguza basobola okukolera buli kimu kyoyagala osobola okujja nga olina mukwano gwabwe nobaganze mumpe envugemu wano neetoololemu so kyekyo basaponsa baffe waliwo ne mulodi abuuzizza akabuuzo naye akayisize neba agaa ti basaponsa abasinga nga bammere kati tebadde agatubeere naga tulina abatali bammere tulina abasakifa mwawukanye tetunayawukanako ensonga eri nti tulina projects ez'enjawulo ze twandiyagadde okuwa bannayuganda ezisingako ku soisoyi so twagadde eneebere last episode about soisoyi tuleete ekipya tusobola oleeta ekipya kye tulina bingi byemutawulirangako eno soisoyi yo tugiggala ku idi so buli kye twali tukozeeko tugenda kibawadadde ku idi kati ate tutandika chapter endala 226 tujja songa tujja zinnyonnyola 100 skits nazo zigalira mu soyi tugenda kuzanya 100 skits of revolution 99 ey'ekikumi tugizanya ku soisoyi yes idala kyabantu babeera baawukanye walaba final destination film abagizanya bayawukana baafa so tusazeewo okukizingazinga nga bwagambye tuleete ekirala ekipya ekinyuma bweba firimu tusobola ozanya endala n'endala ani ayabuuza okukyusa venue si ensonga engeri gye tukola ku idi ebintu bya Uganda tukyusakyusaamu so olubadde batumanyidde kuuma nga tukolerawo naye nga twasazeewo tusemberewo ku labonita n'ebifo ebirala tugenda bikoleramu si labonita yokka Cookie kino kansooke nkikuwe bw'opangisanga enju n'ogirwamu ebbanga tandikanga okukyusa ekitanda bw'obadde otunuzanga eri emiranamiro nga ku kono kyusaako ku kitanda secondly ensonga lwaki twakyusizza venue ya comedy store wali ku uma we tubadde tukoleranga nti ekifo kyali booked bakitwala so the only option we had is Labonta twalwawo ku bookinga and we had to book Labonta singa twa bookinga mu budde twali badde tuddayo but twasazeewo katukolere ku Labonta twagenda okwagala okukola ku Serena nga nayo ba bookingayo dda it was too late so ne tusalawo okudda ku theatre Labonta n'akasene ne tukongezaamuko katini olwa infreeze wakati duli ekifo kibadde kinene nnyo ku ebiri kati akafu kafuuze tulina twangedde mu infreeze wano twali 3 gyokka kuva ku ebiri mpaka ku 3 siffe kuba nammwe abasuubuzi mwabalabi twagezaako singa omukulembeze yakkiriza n'agijjayo gyali badde 2 naye ku lw'ensonga za infreeze 5 ku 10 essebo bw'oba oyagala ticket genda ku posta kuba essimu bajja kubuulira butya bw'onaafuna tiketi alibadi tiketi ya buli kimu kwe kiri ku posta if you need anything about the ticket genda ku posta buli kimu kwe kiri webale nnyo ssebo kuba ne extra tugenda ziteekayo immediately after show oluva ku idi tugenda tulina management gye tuli mukwatagana naye genda okutambuza soisoyi Uganda yonna tugijjeko Uganda tugitwaleko mu nsi endala so ekyo kiri sorted yamaana njulira abaana njooza abakyala bantu bazaala nja banjulira abaana omulala nsooke nziremu ekyo Uganda we yatuuka buli kimu kyafuuka politiko tokyayina bwewegaana politics number 1 tewaliyo sabbuuni wa comedian tewaliyo munnyo gwa comedian tewaliyo supermarket nti eno ba comedian mwe basuubula oba ba musicians mwe bagula ebintu omusolo bwe gulinnya ebintu ebirinnya ebbeeyi bikosa okutandika artist journalist ne Uganda akola atya so katala erinze comedian oba musician okuba nga njogera ku nsonga kuba nina eddoboozi okwogera ku nsonga yonna enyigiriza kubanga ndi Uganda so bwe nvaayo ne njogera ku nsonga ne ngamba nti guno omusolo tugukooye bajje omusolo ku Facebook balekerawo tutakisinga social media mba sigenze politiko mba njogera ku nange ekikola ki kuba nange ndi part of Uganda
so tekitegeeza nti navudde mu comedy nagenze mu politics. Maulana soko mpere Maulana ayinza okukola ki tetwatondebwa kwefiirako saagala otunuulirenga ng'agenda ozirika olw'okufa lukwatibwa n'ennaku gyo n'akatambaala sibeyi wagenda kukola so tuli basajja basiraamu Allah kyonna kyabaageze ekkubo bannaye Mungu lyakugeredde okukwata lyokola ki lyokwata waba akusukulumizaamu musobodde otula mu parliament era munange musapootinga ne mukusoma ebitabo namukubirizanga asoma winter abasajja batuyuuya kuba manyi bw'atuula waneeno nze nina kubawa oshegedde nina minisita nange zenkola ki minisita nange zembala manyi nti omuntu waaso kisooka nti pushing ekisooka then nekyala ekikola ki ekisembayo so temweraliikirira ekirala newe bukyenkyanga agenze mu gundi he does not take away my talent oba I will not take away his talent okategeddeako era talent ejyasigala ng'emusika nga Katolo bwamuli yakolanga yajjanga n'azannya n'addayo ku CBS n'addayo mu parliament okuleka kyenyeraliikiriramu ennyo kasitaali anakuta wali obuzibu kasitaali anakola nakuta naye nja mukwatirira mpola tulabe so tumuwagire ebitiibwa bijja kuba byeyongedde nafuuse honorable bwa MP atasobola kulinnya ku stage okukola byaddiikula byabadde akola bino mabane mutwe ekitiibwa diikula yafa n'okukola nna this is comedy we stand on the stage netuwa abantu kyetukola ki kyetuyina diikula yoli yabeera eri ng'awemula ng'akola bikyo okategedde yawula wakati w'akazanyirizi ne comedian kale Parliament terina bwekwatagana ne comedy era njagala osooka otwala omukisa guno okwebaza webale kunzikiririzaamu ontadde mu Parliament nga singa bagenda era sebo ndi kujjukiranga makona bwe ndibanga njiyingidde era njagala ombeere ku kidowano nga tugenza olayira. Secondly Parliament terina bwekugaanira kola bintu byo era n'omwannyo bwe ndaba ba artist abayingidde Parliament ne bava mu art Parliament eyinza kuwa buuya ate go ahead na kwongera mu kusitula kitone kyo naye terina bwekugira kukola bintu byo era njagala okuwa essuubi ekimanyi oyagala nnyo Maulana siri muta ono tuli bampeta wenzira era bwe ŋŋendera bwe nti mu Parliament sebo nkuwadde wa Secretary General ogenda ng'okuwandiika bye ŋŋenda okukola ki solo ensonga eyo makona tukyali fembi tuti ekibuuzo ekisembayo ali full figure mufaaki full figure ki full figure ki yennyini kubanga nze nina ba full figure basatu bemmanyi nina owerungujja nina owewaffe Kasanda nina n'owammwe gwe mmanyi presidential advisor kati ani presidential advisor agamba oyo simuyinaako buzibu talina gwajja kusiba simuyinaako buzibu simwogeranga nako nina obuzibu ne full figure owerungujja omukazi oyo nina embiranye naye wampisambi muwemuzi nkyamukuba mpaka kuwulira bubi owerungujja kati oyo gwogamba simumanyi bw'aba alina endagamuntu nga kuliko full figure erungujja wali mu kitunzi akola mirimo ki mutunzi wa mmere omusiru oyo naye ono wammwe simumanyi bannange era teyepanka simuyinaako buzibu ow'Ekasanda ali eyo naye simuyinaako nnyo buzibu obuzibu bwono werungujja ayasama nnyo ate anywa kitono owerungujja oyo owerungujja bw'anansi basiina buzibu kuba tulina embiranye yaffe naye ono gw'oŋŋambako simumanyi era simuyinaako ttaka esebo amanya Shamimu Shamim Mayanja Zubeda owerungujja ow'Ekasanda bangi omanyi kati Uganda tulina obuzibu Shamim Mayanja Zubeda Samimu simuyinaako buzibu era njagala okyogerera wano ye mukwano gwange omukyala asinga e Uganda simuyinaako buzibu tuvudde wala naye yaneetegako nesimutegula
netufuuka bamukwano so mutumiddeko Shami. Ekibuuzo kisema Nsaba weewo ng'omujulizi Kakyumbaali ku soyisoyi tugenda kuwo tulena mu VIP ne kamera yo okwate comedy wa Maulana Rain. Bw'owuliramu ekigambo ekiwemula vaayo okiteeke ku nsi ekirabe. Tugenda gezaako era tulwana okulwanisa okuwemula mu comedy. Tulina omanyi comedy industry eno yalina projects ezaleetanga abaana abapya mu comedy nga bw'oba tonnatandika kukola comedy waliwo gye bakutendekera ne bakuyigiriza butya bwe bakola comedy naye abantu abo baavaawo kivula buli omu ayagala yayingira oli oluve Masaka kasita afuna TikTok gundi account kasita bamuwa microphone ng'atandikiraawo tabanguddwa naye tuli mu kusaba abantu abalina projects ezo abalina ebifo ebyo batendekera nga comedy babizzeewo basobole okutendeka nga ba comedians. Yessebo Kakyumbaali wa nga lutalo kiro teetabyemu Zubeda Olufiga Zubeda ki gwe toyagala kulabya abaana bakusika busimigwa oli ekyalo kyonna bagamba okimazeewo ng'okyagala Sebo Lweyini Musega Makona naffe tuli bantu tujja kukola birungi byere mujaloza nti olaba Maulana Rain tuli bamalayika tuli bantu ekirala enganze kyenyinza okugamba ku ekyo tekitegeeza nti final episode Maulana Rain tukomye wano eno show maiden show yetandika akagambo final episode tukyakola ebirala bingi n'omwaka ogujja ku Eid Adha tujja kuba n'ekirala ekiba gye tuleese era nga Maulana Rain kitukozesa kino eno lwansonga Eid eyo tukwata bannaffe okusinga okuba tujagulizaako abasiraamu n'abalala n'abaki naye ekyeeza nti tukoze eki nti tuvuddewo tulekedde awo okukola shows ekyakyogambye eddibu tetukyawola comedian nani ne TikToker kyenyinza okwogera TikTok ebisse ebintu bingi nnyo naye ensigo tubetamba toyinza kiyimiriza ebisse ebintu bingi nnyo nga mainstream n'ebirala n'abamawulire na biki byonna so tujja genda n'ekyo mpolampola paka tunagenda mu mulembe gwa AI naye nzira ekibuuzo bukugu ki bwe nakozesa okuwona Shira Gashumba. Omanyi Shira oyo tumumanyi atukozesa n'atusuulawo so bwe yajja gyendi neefuula atalaba okitegedde era kino kisindika eri abasajja obaye twajjiddwa akaana ka Shira ekirungi tatuzaalamu naye ekintu kira kyakula ekyo tusuulangawo n'otwagala Sebo Musiro oyo alina Katala Sebo akusayiningisa endagano gw'oliwa myezi 2.5 so nze namuwona bwe yajja nassaako galubindi naye era sinnamuwona balina obufaananyi bwe yatadde nja kwogerako naye ate sigaye saawa namuwonako olwo naye essaawa yonna ayinza okuntegula njagala ba kulisiti eyo kyetuyigamu ani agambye ali kulisiti tali era nkuba amawulire tugenda kubeera naye ku soyisoyi y'omu ku ba-artist abajja otuwerekerako King Saha banaye kino kwogera ky'owulira nekyolaba kati gwe tokimanyi nti buli kimu kyali sukaali wa mmeka kiro yate wanywa akaloddo onaamanya kiro ya sukaali King Saha ani amugambira ku stage ate tuyigamu ki feba King Saha bwoyigamu ki tewegendereza tewali byakwegendereza yegendereza gola abali tudda mulekerawo bakitunulira nnyo mulekerawo kutiikira bannaaya mutya ekintu kimu Mukama Katonda oyo muntu muno gwotya tagenda wangala myaka 8 oba 10 naye ajja kufa aveewo abaana bo basigalewo kola byokola ng'omanyi nti olina omutima mugumu okitegere naye boddaawo n'otiitiira ate kanzire mu nnyumba ate neekweke n'abaana bo bajja kwekweka ne bazzukulu bajja kwekweka babeereyo nga bakuvuma bagamba nti jjajja yeekola ki jjajja yeekweka nze omwana yabuuza kitaawe kigambo yamugamba ne jjajja sikulabanga bakitaffe baali eri bajjajja b'abantu baali eri batwala amataka nga gwe oli eno oli kunkwakyo kati balina bebagabira abaana baabwe gwe tolina kyokola ki
kyogabira so tetulina kye tuyigamu tukitwala nga bwe tukirabye omulala nzaabuuza ku babawerekedde mwogera nnyo ku bayimbi mulimu good terms ne bafero comedians kozi sinakuwulirako nga mugamba comedian gundi agenda kubeerako nono because ne wano wenyini tebaliiwo okubawerekera press conferences z'abayimbi at least nga waliwo abayimbi basatu bali ku press conference ati tewali comedian ali wano bali baritayaringa. Second question, manyi mbeera awo nga ne mukyala wo mukwatagana nnyo mwonooneka